Agakagwawo abadde omuwandiisi w'enkalakalira mu ofiisi ya Ssaabaminisita omukulu amanyiddwa nga Keith Muhakanize afudde onaafiiridde mu kibuga Milan ekya Italy. Kitalo nnyo kitalo ddala gw'omulungi akyekomere ku PJ the news anchor nkwanirizaako mu dakiika ennyini bwe ntyo ne nkubazaako gyonna gy'otussaako engalo gy'osinzira okuba ng'ate okakalabya kansuubire nti oli bulungi nnyo nnyini ddala. Olunaku lwaleero gabadde mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi ag'enkaaga mu omunaana era nga munange ebijaguzo bigenze mu maaso kubanga ate bikwatako omukulu amanyiddwa nga Pallo y'omu ku abo abayitiddwa okuba nga ate asanyusa omutanda era nga kino kimuwadde essanyu n'essuubi ly'amaanyi. Avuddeyo mu kusiima okungi n'agamba nti asiimye nnyo okuba nti ye muyimbi asookedde ddala okuba nga ayitibwa omutanda Kabaka wa Buganda okuba nga ate amusanyusa ku mazaalibwa okitegeera era bw'atyo n'ategeeza bannayuganda bonna nti bw'obanga olina ekintu kyonna ky'oluubirira okubanga okola nga waliwo abantu abagala okuteeka wansi tobawuliriza era tobawa matu kubanga ekiseera kijja kujja kyonna ekyo ky'ogoba obeere nga mwana tuokola ki okungula era bategeezeza obutaggwamu maanyi eri abo bonna ababalimirira era n'abategeeza nti waliwo n'abo ababaagala so bajja okuba nga ate babawa support okutuuka agulu. Jjukira nti kino ekibeereddewo nga waliwo olutalo wakati wa ttiimu David Lutalo ne ttiimu Pallo. Waliwo akayimba kentera okuwuliriza naddala bwe mba nga nkola dduyiro naye kansanyusa nnyo kyenaba nnoonya mutabani wange Ejjunju ne mugamba nti omuyimbi ono mmanyi nagamba nti amumanyi ne mugamba nti kale mugamba ajje ku mazaalibwa atuyimbiremu bamuyita Pallo era bangi baagaliza Kabaka amazaalibwa amalungi wabula ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine akikoze mu ngeri ya ssaala. Awandiise n'agamba nti amazaalibwa amalungi ayi Ssaabasajja Kabaka atwebaza Katonda akuwadde obulamu era akuyisizza mu kugezesebwa kwonna. Tusaba Mukama Katonda akuume era akukingirize abalabe bo bonna ab'omunda n'ab'ebweru wangaala maaso moogi bwe obubaka obwo bwawandiise ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka. Katwongere okuba ng'ate tumwagaliza amazaalibwa Fofo Kamara omukyala amanyiddwa nga Anika Nsime naye olunaku lwaleero munange lwajaguza amazaalibwa ge so bagabana birthday n'omutanda ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Sheilah Nvanungi amawulire amalungi ku saidi ye nti azadde abaana balongo oluvannyuma lw'ebbanga eriwererako ddala era nga bangi babadde bamukazaako ekyokubeera omugumba yassa. Okusinziira ku bawandiise batulaga nti omukyala ono afunye abalongo bano ku myaka 55 gy'emyaka gye bagenze maaso okuba nga ate bateekawo naye nga kyonna kyekiri katumuyozeeyoze munange si byangu. Omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza ababaka ba Paalamenti okuba ng'ate munange either bazzaayo amabaati ge baatwala ababenyigira mu kitwala mabaati oba bagenda maaso okuba nga bakola ki basasulira ensimbi buli omu ezijja mu mabaati ago ge yatwala. Wabula nga ye omukyala amanyiddwa nga Rebecca Atwala Kadaga avuddeyo era jjukira nti ono y'omu ku abo abaatwala amabaati n'ategeeza nga bw'abadde surprised okuba nga munange yalabye erinnya lye ku lisiti y'abo abaatwala amabaati n'agamba nti amabaati ngenda kuba nga nkola ki nga weerayo ssente kuba go si kyagalina naye kye mulina okumanya nti nze amabaati nagatwala era ne ngakozesa ogwo omulimu gwennyini gwe galina okukola wadde nga tegagenda Karamoja nagatwala mu bantu bange abeekamuli era nga nagabira ku ddwaliro erimu nengabira n'essomero erimu era ne bw'otuukayo essaawa eno buli kimu kyagenda maaso okuba nga tekikola kikwasaganyizibwa kubanga byali mu mbeera mbi byagetinga renovated so nze amabaati nagakozesa omulimu omutuufu wabula saagakozesa bintu byange nga nze omuntu ng'abalala bagenda maaso kubanga bakola ki bakikwasaganya naye nga ngenda kubanga nkola ki nsasula ensimbi ezijja mu ago amabaati. Well, eyo nga tuvuddeyo twalabye bulungi nnyo story y'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine okubanga ate munange we yayingizaawo baby mama ate munange omukyalo ow'omunju amanyiddwa nga Shazina Khan bw'atyo nabeera nga ate yeekyanga era nga munange emikutu gya emigata bantu gyonna yagenda maaso okubanga ate adilitinga n'emikuwe n'adilitinga ebifaananyi byabwe videos zaabwe ebisinga obungi baabijjayo era ng'omukyalo ono okakasa nti she moved on yagenze maaso okubanga munange abaako omuntu awo gw'ayagaliza
amazaalibwa amalungi mu ngeri y'ekihabati naye nga teyabadde mikuwaine era n'agenda mu maaso n'okukola ki n'okusaba Mungu munange relationship yaabwe wangale. Kakati n'omukulu ono alabikiddeko mu interview ne bagenda maaso okuba nga ate bamubuuza ku mukwano gwe ne mukyala we guyimiridde gutya naga nti family eryoke omukyala alyoke tebalina buzibu nti ate bino betuwulira ku mikutu migatta abantu nti mwayawukana n'agamba nti ebyo gye mubiwulira era gye biri nze sikola kisibimanyiko ate n'ekirala nze si discussing family issues wuki ku mpewo oba ku media nga bw'owulidde nti family issues ziba nsonga zaki za family so bw'atyo n'abategeeza nti ye bakola ki bamukuza era talina kyakoze ki kyayogedde ku nsonga ezo. Ate nga ye omukulu principal amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeeyo munange okuba nga yannyikira ebitabo era nga ali wali ku Cavendish University Faculty of Law wagenda maaso okuba nga ate akikwasaganyiza omwaka guno gwennyini ajja kuba nga ate abuukayo ne kyabuseeyo so nga ate olunaku olwaleero yakuŋŋaanye wamu ne famire ye. Yes, jjukira nti omukulu oyo ye Swaibu oba gwe obadde tokimanyi akuŋŋaanye ne hajati we n'abaana be ne bagenda maaso okuba nga ate bafumba ekijjulo okuba nga munange basibulula abasiraamu olunaku olwaleero wabula nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Rickman avuddeyo ng'asinziira ku mpewo za Galaxy FM n'ategeeza nti embaga ye ne Sheilah ekoze ki eyengedde naye omuntu atalina passport ojja kuba nga munange tukola ki toyitawo ku mukolo ogwo ayagala balina passport bokka abaali balinnye ku ki ku ndeege. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Zahara Toto ew'essanyu jjerere oluvannyuma lw'okuba nga ate munange agwa mu mulimu omulala teeba mulimu ki. Yes, omukyala ono bw'atyo yagenze maaso okuba nga agwa mu kirimu ky'okukola ki ky'okuweereza mu nnyonyi uniform yamunyumidde bitya. Yes, nenga abaana bo amaaso eva gaba open baakirabye nti Zahara Toto bwe ziba haso yatobye akoze ku buli mulimu. Yigira nti omukyala ono yaliko video vixen tumulabyeko yaliko omuyimbi akozeko ku TV akozeko ku radio byonna bitubirabye akubye ku ki ku ndongo oba ku ngoma yeyita DJ Zato byonna byabikwasaganyiza kati wenjogere essaawa eno agudde mu ki mu mulimu guugwo gwakubanga akola ki akola mu nnyonyi. Ate nga ye Beautiful Spice Diana bw'atyo naye awo mu interview avudde n'agenda maaso okuba nga ate akubiriza abazadde ya sente nkese nga mufunyeemu obutakkaanya ne mwawukana mu ngeri emu oba endala oba mu bulungi oba mu bubi mufenga nnyo okulaba nti abaana bammwe temubateeka mu mivuyo gyammwe cause for them they are innocent. Okitegeera yes abazadde bangi muli eyo naddala abakyala mwatwala abaana nga gwe taata w'abaana ne wagaa nti mpa ku baana ogamba nedda nga naawe omwami watwala abaana bama abaana nagaa mpa ku baana ogamba nedda n'obeereyo ng'onyumiza abaana kitaata kyammwe kyankola bwe kiti kimama kyammwe kyakola bwe kiti kwegamba n'obakyayisa. Spice Diana bagambye these kids are too innocent temubateeka mu nsonga ezo mubaleke bakule byabwe. Okitegeera yes kubanga ye story ye bw'ogitunulira era ye agamba nti yamukuza si ye taata we. Okitegeera so omukyalo oyo bw'atyo agenze maaso okuba nga ate abasibira entanda. Bwe tuddako omukulu amanyiddwa nga Liiso Ddene ono yatandika ng'asaaga Big Eye nga munnange atulaga nti alina engeri y'akantuntu ku mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo ntulowooza byakusaaga naye nga wenjogeera ekintu kigenda kiranda oba kikula buli lukya era ng'olunaku lwaliro avuddeyo n'avunaana Eddie Kenzo ate nga tamuyise Eddie Kenzo kuluna amuyise Lady Kenzo mbula Eddie Kenzo alina omuze ogw'okuba nga ate munange ayita mu fake accounts n'atakinga Big Eye amulabudde olunaku olwaleero naye Big Eye kyonna kyali mukama yamanyi wabula nga ate ye Rema Namakula ayongedde okuba nga akalirirwa bafans be yonna gy'agenda oyimba buli lwayimba akayimba kali nti wabula oline nga bamuterawo Kenzo so omukyala yandibanga oba oliawo gyali oluhimba alwejjusa kubanga ku mulundi guno ogwa Easter kyatabuse butabusi buli omu yayingidde akimanyi nti alina kuteekawo Kenzo ate nga naye byatandikanga ebisaaga ate nga ye omukulu amanyiddwa nga King Saha olunaku lwaliro abadde alambuza abantu ku maka ge naye nga ayongedde okwogera ku nsonga y'aba Big 3 n'agamba nti ye amanyi ba Big 2 ba Big 3 tabamanyi that is Jose Chameleone and omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine Bebe Cool tamumanyi. Jjukira bulungi nnyo nti balina ensonga zaabwe era balina embiranye bazibasika omuguwa kuva mabega so ye tamutaddeeko. Ate nga yo omukyala amanyiddwa nga Caritas Carriyo bw'ati avuddeyo ne yeewunya abasajja oluvannyuma lw'opozinga bw'atyo mu Blonde White n'agamba nti kaakati nga bondaba bwote oyinza okwesanga nga Haji alese haki ey'okubiri n'agamba naye abasajja kiki muba mufaaki okitegeera naye ng'ate ye Precious Remy avuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate munange akukkulumira abaana ab'obuwala emikwano n'agamba nti banange bwe mulaba eyo bu vidiyo bubi mubumpika ne mubumpika
speaker Remira bakibakogeddeko Remira bona agambibwa ati kyokka temulaba ebirungi temuŋŋambako ate babeera bankomera mudda mu comment section mwe bennyini bentwala okubeera mikwano gyange ate namwe ne mwongeramu ne munkomerera n'agamba naye mpulira nga nkoya abaana b'obuwala era ng'atugambye nti banje bazza kola ki bazza blockinga emikwano emituufu si myangu gya kusanga. Ate nga ye American rapper omukramanyiddwa nga Tekashi 69 yes yatusedda wano ku butaka mu ggwanga ly'e Uganda oluvannyuma lw'okubanga munage asabibwa ajje Uganda abeere ng'ate akolerayo video oluvannyuma lw'okupostinga ka video k'abaana abamanyiddwa nga Kids Africa nga bangi kabakutteko mu babiro so bafans be mu comment section bamugamba mwana gwaye Uganda obeere ng'atokolerayo ko video so azze okuba ng'ate munange atuukiriza okusaba kwakye kw'abafans be naye nga nyongera bajukiza nti RNP at your services tukyaliwo nnyo okubanga munange tukutuusaako services zaffe ez'okubanga tusurprisinga abaagalwabo n'okubanga munange tukola ki tukushima ku airport bay bayakuteesa jangu otuwagire ngenda kubanga ate mbalekera waneeno mutabani wa Mariachi banange oli yafaananya Mariachi eddoboozi nadda ne mukati kambagaliza ekiro ekirungi atakomera mpeera abankumire musule bulungi mbaagala nnyo mweraba. Obwavu bubi omwana w'omugagga akuba ku radio zino wammanga Capital Sanyu nayo sabaka yimba this is blessing I want a song from Beyonce hello by Beyonce navaako tayogera biwanvu mwana wa muki wa mugagga nayo omwavu lya radio zakubako beat ebbaluwa ya mulongo ku star okiwa nalyoka akabiroko mulongo ebbaluwa yekwatagana n'ebyantukako enseno madaala kitange ne mmange nga bakafa babasimbire eddagala ku malaalo nga litugugumula obwavu bubi n'obuyimba bwasaba obuwulira bwagamba onooba akamisa ki oba enseno madaala nogamba kiki kino ebintu by'obwavu ono nalwoga Masaka mukungwe ebbaluwa eyo obwavu bubi gasiya buki